Bw'okwata mukyala wo n'omusajja oba okyasobola omuddamu kumwagala kyenkanyi n'obwesigwa bwe wali omuyinamu. Naawe omuvubuka toba musiru ozizaayo omukazi omusanze omudropinzi ate bakukutte ate ozeeyo gy'obadde. Taata w'omusajja ono nannyini mukyala bwe yali awasa omukyala ono yamugamba mwana wange kolesa omunyalwanda onzisse. Omuvubuka ono n'ejjooga eringi n'amugamba nti gwe kola ssente zo fe amaanyi tulina katweyagale. Yabadde ayenda ku mukazi omufumbo naye nga yeeyisanga omukyala owuwe gwe yawasa. Alamusiza mwenna baganda baffe wosinzire okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk tuba tuyingiddewo programu tuli mukati tuyingiddewo n'abasajja bange bano tubeere nga tumenyamenya ensonga otegeere ebintu bingi ebigenda mu maaso ebyakakwenza oni gwe bakwatidde mu bwenzi ono kakwenza yayiseemu eno sente z'abavubuka eno mpuuga Museveni agamba nti nupu tefuna ku sente ezo bintu bingi tubitemetememu otegeera ani yaani ne munyagwa bonna bamunyagwa n'empuuga bafaaki kyekigenda mu maaso. Amannya agange nze Mawa Haruna omulungamya w'eggwanga nga ndi wano olwaleero ku pulogulaamu yaffe emboozi mu kati okubatuusaako ebifa mu ggwanga ng'era tubimenyaamenyanga bulijjo naye okusookera ddala njagala okutumira mikwano gyange egiri mu nsi zonna ez'Abawarabu oluvannyuma lw'okgenda ku mukutu guno ogwammwe bulijjo gwe muŋŋamba nti siguliiko nalabye abaana abagoberera abatugoberera yes abaana nabalabye bagoberera programu eno era nafunye byonna mbiriko WhatsApp kwendi buli kimu sisaanayo sebo kutokotoko sisaanayo kakati oluvannyuma Mzee Jemba simanyi mukwatako oluvannyuma lw'okumanya nti abaana abali emboozi etwakola ey'abakadaama oba ey'aba house manager ekintu ekyo nno kyakwata nnyo ku baana abo era mbafunye bangi nnyo nga bambuulira ensonga bambuulira naye nga baŋŋambye mulimu n'abaana abalina nga balina empisa embi so njagala okutumira ku mukyala Pros ne kugamba nti nkwagala nnyo nenjizaako omukyala ani Lucy ali Canada oba yavaayo ali Canada eyo gy'abeera nze simanyi oba ali side ki netumira ku mukyala omulungi ennyo beautiful lady mukyala Josephine nkwagala nnyo weebale nnyo oyo Josephine nkwagala nnyo owe UK ekyokuba omufumbo tegenda kutumira mikwano gyange ate ndi musiraamu naye nga mukyala Josephine nkwagala nnyo kutumidde nnyo era nkusaba Allah akutambulize byonna we bitambula. Dankani gemannya njja babuuzaako mbaga nti mujebaleko mwebale gye mutuusaako engalo tuba tutuuse mu mboozi mu kati tutuule tusunsule batugamba omwenzi omusiru byonna tugenda kuba tubiyitaayitamu mpolampola wabula nga byonna tuba tubiiseemu emboozi nnyingi mu wiiki naye tubatimiramu ezo zibadde zikola omulamwa wabula naye nja kuyisaawo abantu bange mwana Sakozi Justin UK ojja kumutulabira mugaye tumwagala nnyo Ajati Fatuma Josephine UK Luthe Canada ogamba otya kansuubira oli bulungi waliwo kyali bamuyita Afande Mary akola ku airport yawo Air Force nkutumiddeko Oruga Afande Mary Afande Mary yes nentumirako ne ku chairman w'abafumbira ogenda kuyingira amaje nja kuwewandiisa watandise okwagala n'abasirikale chairman w'abafumbira omuwulizaako mundabire nazuwa salaawo Dubai nkutumiddeko namwena wabula nentumirako ku mukulu gwe bayita Beksu waliwo omukyala gwoyogedde Beksu sebo kati newaddeyo okuba ambasada wa Beksu Tenti ya Beksu Deficoma inawe yagitadde leero tubayite banakugulawo nenga tubagamba tugenda banyonyola bikimu waya bangambye yafunyemu obulwadde bw'embiro naye agenda kuba bulungi nenga Beksu byonna byakola tugenda kuba tubagamba ali mu mataka ina saluni ez'enjawulo buli kimu gobeera bubezi mu mboozi mukati otegeere empologoma ye UK kyeko waliwo muganda wange bamuyita Justin abeerawo Kingston London yangaye mbaweeyo emitwalo 5 Justin omutegedde mukwano gwa Kayo Wisdom yono wakayo Wisdom naye kati akyali wakayo bakati afuuse wamboozi mukati timu Texas Dallas Mr. Fred Magembe
Ine kintu kye yagambye ekyomuzinzi kyagenda okuleeta. Lekerawo. Lekerawo isa. Kati emyezi awoza kyamuzinzi. Lekerawo. Odessa yagambye bwati. Nti soft drinks. Yagambye. Zigenze kuddamu kunyebwa. Lwaki twali tujja ku program. Wuliriza. Yagambye naye nyini. Naye twali tujja ku program. Njerabidde. Mpozi. Faruku. Asalia. Leka bimale kubaawo olyoka obyogereko. Bimale kubaawo muganda. Kati olwaleero. Mpozi nabadde ndaba comment. Nalabye abantu bangi abadde basaba ennamba. Bagambe yange. Nalabeko yasabye eyono. Waliwo n'abadde bagamba kati eyange eya nnamba emu eri 0759261313. Amanya Ali Faruku nga bulijjo munnabuddu research owo mu bwengula. kakati ebigambo bino biwulirizeeko. Njagala kutumirako abantu bano batono nnyo naye balaba nnyo programu Emboozi mu Kati era babitundu byanjawulo era basiima nnyo empeereza yaffe n'ebintu bye tubaweereza. So njagala kutumirako omukyala amuyita Christine alaba nnyo programu eno, ayagala nnyo Ali Faruku ne banne abakola programu eno. Omukyala mulaba muyita Nasimbwa Hade, waliwo omusajja yeddira emmamba Edwin Nsubuga ayagala nnyo programu Emboozi mu Kati ne Ali Faruku ng'omuntu. Nsembyayo omukyala muyita Harriet Sonia mwebale nnyo kulaba programu Emboozi mu Kati. Bansaba n'ennamba yange njibatereko ndoza munaye balina obubaka bwe baagala okumpa. Era ennamba yange eri 070 3 emirundi 4 538 070 070 3 emirundi 4 538. Ali Faruku oba mutuuseeko. Donizera kitalo nnyo ekya tata w'abaana kitalo nnyo naye baŋŋambe Biga yali mu nteekateeka za kulinnya nnyonyi ogenda kuziika. Agenda kola ki? Pozi nga bagenda mukola ng'olanya bamuwe ennyonyi naye nga Biga agenda kulinnya ennyonyi ata. Biga agenda kuziika. Kujjako Donizera wabanga oli yagize afuna abudaabuda omulala. Ate lwaki Biga talinnyayo? Biga oli kyali waffe. Donizera tebakyamutuma nti oli ke yafudde funa kubudaabuda. Olwedde oli abaddewo ngira ayina abamubudaabuda. Kati kwegamba nze sibaddemu. Gwabadde ayagala omubudaabuda. Nze sibaddemu. Omuntu ogenda kukungubagirako munne oba okuziika kya butonde kya bulijjo. Era tekiina bubi bwonna bwe kiba kikoze. Tewali kubanga Biga isooka akasente akayinamu. Ekyokubiri yali muntu w'oli. Wuliriza akayinamu. Bane tuleme kuzalawa. Tetuzalawa. Nze Biga kyali wange naye sente ze wafunye siza kugenda ate kuziika. Ogenda olinnye ennyonyi bwogeze kuziika oyo noone. Biga oli kyali wange jjukira ebibaddewo byonna akasente oba wakafunye toddamu ebyo agenda kuziika. Faruku aba yafudde. Faruku ali oyagala omukazi omu ne mawa. Mawa nga afa. Mbw atojja kuziika. Atya. Okitegeera? Kitegeeza gobozze mu masanyu go. Obaze Okitegeera kulaba ddala kusunga. Nenga Biga bangambye alina festival bannange. Festival egenda beera y'amaanyi nnyo. Biga festival. Ate kankubulya ekigenda beera ku festival. Tebakkiriza kuyingiza kacupa wadde akamu. Ebyokunywa byonna bigenda kubeera mu disposables. Anti yajja awanika emikono. Ekyo kino bamugagwe mukulu. Wulira nno. Anti abantu baba n'obulumi nga balaba balaata ngo balaatira olumu bulumi bwabwe. Njagala abantu tulekerawo okusiruwazibwa n'okutusiruwaza. Tewali muntu yakubye Biga obucupa. Biga yekubye obucupa. Mpuliriza ngenda babuuza mpuliriza kyoliko mu bantu ababadde wuliriza sokoleke mu bantu omutwalo omulamba ekya Galaxy ku bantu omutwalo mulamba mwabaddemu obucupa 6. Kyoliko nti mu bantu omutwalo mulamba era kyengenda okubuuza Faruku temwabaddemu anywa bbiya wadde soda. Omanyi bano abasajja b'NRM kati ngenda kibagamba
bana basajja b'enyalemu banoonya gye bayinza okujja mu 7 cent sawa zino kye baliko kusaasira ayiteeri kane biga yafunye abantu be mukaaga n'abateekamu bamukuba obucupa bw'abanga atega buladi nga yazuula gundi yagamba bajjo bw'abanga ulira bajjo yagamba awulira be batandika scenario z'okuba obucupa mu Freedom City ompulira nze bwenkugamba nti abantu omutwalo gumu obucupa ka video nsooka kudizaayo wabadde mukaaga tebwasuseewo ompulira kyoliko wansawo tewabadde owadde jinja kukulimba naawe kati nga balaba nti ebyobufuzi byawedde tebakyalina ngeri gye bagenda kusokoola mu president mu 7 cent ompulira muganda wange nga baganda tebakyalina bagenda kusokoola mu 7 cent banoonya enteekateeka zonna ze bagenda okukola bajje mu 7 cent nga bamaliriza akalungi saa zino Museveni takyatula wansi n'alowooza ku biiga bakusaasira ompulira kusaasira alina gye yayimbye nga tebamukubye bucupa bano bali mu kwesetinga kufuna sente za president Museveni teri muntu mu bantu omutwalo mulamba n'ofuna ocupa mukaaga Big Eye nze kye ŋŋamba bw'abanga yakizuula kyokujja ssente wa Museveni kuteekawo teeka yakuba bucupa ekyakikole kubanga anoonya ssente ate nze mwagaliza kubanga abasajja abo tulina obbajjamu essente mu ngeri yonna Big Guy nze oba yeseetinze nze kye ŋŋamba Big Guy mwagaliza kubeera na ssente era mwagaliza konsati ye etambule bulungi n'ab'obucupa bwaba basobola era bagende nabo bamumukube wuliriza bamumukube agambe nti bane bangubye obucupa ekibulitadde mu bantu mu 7 owulira ye bwe yatandise bwati okujja ku stage wepa obucupa taakamu ne kayitawo eddakiika 2 akalala ne kajja saidi zeeno aye naye tebwamukubye nawaali amala kuvaawo ne kajja saidi eyo kiri bwe kiti kakati Big Eye oba obucupa yabwekubye oba babumukubye naye akimanye nti abantu omanyi Faluku teri kizibu kati ye akabiramu kuba bucupa mbu yalipotinze ne ku poliisi bagenda noonyereza video buli yakakasuse ate noweewunye bamukubye bucupa mfu kyokwetondera abakubi abagaye bannaayi mu nsaasire byali bya bufuzi kanzire ku stage yayongeddemu jjinja kulaga nti waki w'amaanyi Big Eye olwaleero ne mwana akola ati mpozi ng'ategese kiri ekivulu batera oteeka ne bateekako security yaabwe era ne babyeyingirira ku stage wajja mbeeri abazibu wakudda kakati Big Eye oyo mulaba nze ng'oggyeko abantu okulimbalimba bannansi kakati Big Eye akyaleeta abantu mu kivulu wuliriza nze njogera oli naye ayina endowooza ye nange nyina endowooza yange Big Eye ayina ebintu ebi waliwo kye tuyita omuntu okuleeta abantu n'abasangawo n'abayimbira ontegedde Big Eye asobola obbasangawo n'abayimbira naye bw'omutimba ku kipande tabaleeta ontegedde anti nkugambe era ebyo byonna byali mu palapaseewe agenda kukomekereza ng'akomyawo nze omutima guli gumu ekintu kimu kye mugamba sente ze baamuwa asetolinge akole emirimu emirala ontegedde kubanga wano industry ya entertainment akyalinawo future ate abayimbi gwe kyo tabamanyiiko mu nsi yonna abayimbi be basinga okwesudira walesanzeko omuyimbi nakuteramu tuni gyakoze n'owulira nga tenyuma etya agamba naye eriko agamba nagikuye bonna ne batya abo bane bayimirira muzala wa muyimbi kintu kyenjagala nti Faluku olabika bw'oba ali otegese ku ndongo walwawo gitegeke oba wagivaamu dda amawona ajja kunjulira abantu abasinga bali bamanyi nti Big Eye taleeta abantu okitegeera naye Geoffrey Lutaya lwe yawukana ne Eagles bwe yayitayita omukulu Mwandoza yaliyo bwe yayitayita mu byalo nababuuza muyimbi kigwemba nteekako waneeno okitegeera yalina abayimbi belisting eriko abayimbi nga 3 abantu bebyo bamugamba nti bw'oleeta Big Eye ogenda kuba okoze eki guno obadde ki guno bayawukana ne bano ompula kyemugamba n'ekirala kyengenda okugamba ekirala nti ffe abategesi b'endongo mu byalo ng'oggyeko nti bano bafaluku endongo bagitunira Kampala owulira saawa zino okwata guno olaba kireva gye omukwata n'omutwala ekasanda abantu bayingira endongo ne bakola ki ate lwaki anti Faluku nina ekintu kimu Faluku oli kyatamanyi nze njagala ombuuliza Faluku Sakozi njagala ombuuliza Faluku oli amaze ebbanga ki nga tateeka ndongo kati nze munyonnyola endongo owulira endongo eri bweti bino ebintu byonna bimugamba nti gunda kyaleeta abantu mu kyalo kino batwala emyaka 10 bw'aba yali abayiseeko n'abakuŋŋaanya kimutwalira emyaka 10 okuba nga takyaleeta ki onvula kyenkugamba mu kyalo tebabanga Kampala nti Kampala buli andi era festival tanagikola eri mu birowoozo
ompulira era bwe beri mu birowoozo kitegeeza ino obudde bwayo naye nyina agenda tuula agambe nti ekituufu sijja funa abantu mu festival manyi Big Eye ayagala nnyo okukola Kenzo kyakoze naye yerabidde nti Kenzo ngatto ki kati yerabidde nti Kenzo engatto nnene okitegeera naye ku makya jatuulako ewaka eyo mu muzigo gwe ajjukira ategee nti festival gyagenda okukola ejja kunsala ajja kunzika agenze mu kyalo okitegeera ajja wunzika agitutte mu kyalo awulira naye nga wano Kampala muno mu Uganda bakulimba Faruku nti waliyo omuyimbi ataleeta abantu waba chance Nalubega akyaleeta abantu emyaka 10 era njala otegeeza Faruku oli tiweewalanga nnyo okwogera ebintu by'otomanyi kubanga wano tetwogera kumala nti olwoba bampadde akazindaalo twogera abantu ebintu byabamanyi Big Eye ayina abantu ekisookera ddala nze nakulemberaka wuliriza nze nakulembera abayimbi 10 bamayinja Serugga naye nga waliwo omuntu ajja nga yafiira ku Serugga era nga mutaleese Serugga akola ki awulira bubi sekamatte ng'abantu bajja nze balina ekisajja ekyo kinnyumira kakati naye nga talina luyimba kati Big Eye n'oba Big Eye bwe tetwagala tumuteeke ku level ntalina baki bantu naye abantu simanyi oli abantu abajajinga atya balowooza Big Eye ayinza okuba nga talina bantu bangi nnyo kubanga abantu abasinga balowooza nti omuntu oba olina abantu bangi mutwalo tikwe kubeera n'abantu ki abangi naye abantu ekitugasa abayimbi noleeta Big Eye ogatte audience y'abantu bonna ayagala Big Eye ajje ayagala Wile Mukabi ajje ayagala Walukaga ajje yensonga lwaki tukola variety eyo abayimbi simanyi obategekera mbozi ng'otegeka mu katanga abasajja abo saagala bazalawe otegedde njogedde ebigambo ebirikkirira kirabika abasajja bano bwe mbajogera ebigambo nti babiwuliriza wabula baagala nnyo okubuukira njogedde ebigambo bino era omusajja oyo yazemu n'akyogera ngambye Big Eye taleeta bantu njagala ogende ku posta yonna njagala oginoonyeyo nga bataddeyo Big Eye nga yaliidinze mutwe omukulu otegedde bamuleetanga nga bw'ogamba nti nyina headlines ne subtitle otegedde nga bw'ogamba nti nyina ennyama njagiteeka mukono obutungulu naki n'ennyanya anti wuliriza byenkugamba byebyo wuliriza otimba Kenzo sokolindeko abayimbi babatimba ebiseera ebayinamu music otegedde n'ogamba omusajja oyo alina oluyimba otegedde Big Eye yakoma bbanga kinga talina luyimba saawa zino bw'ogamba nti nyinawo Kenzo tulinawo ba Liam Voice tulinawo ba Palaso tulinawo ba ono Lutalo olaba ng'omusajja alina oluyimba era bajja mutimba nga leading artist baletereko abalaba Big Eye simanya baani awo abaleeta abantu 100 otegedde saawa zino babatimba ebipande babuuza ani alina oluyimba n'ogamba Edrisa Musuuza n'ogamba kati tugenda mutimba eboda kuki etz nagamba agenda kufunga tugeze nakoze omwezi 14 owulira saawa zino agenda kubeera mu Collins Hotel emukono ku Lwomukaaga n'ogamba Kenzo era n'omuteekayo nga nnamba emu waggulu asobola ogikuba bamuleetako buno busabusiti obutondo ne bagamba kati katononye n'abakomedi ba Rain and Maulana nabo tubateekeko kane banoonya obuyimbi obunatandika show otegedde Kenzo alyoka agiggalewo kati beebo ba Big Eye balina kusooka wawo Kenzo ng'agenda kuba talina oluyimba lusobola mutimba festival yandigitaddewa akiriwo ekiti wama Big Eye tanatuuka kuba festival ya Kololo Big Eye yalina oluyimba wuliriza Big Eye tanatuuka kuba festival ya Kololo muleme abantu kwepika okiwulira omanyi ngenda kumulya anti ekisinga abantu tebabulira mazima ate bano badankani bengeri gye bategeka abayimbi ate ogenda omugula nga yawulira emboozi mu kati n'akola ki n'agaana kati kirimu ekiti Big Eye omulaba weewaawo siyinza kugamba nti talina wadde omuntu n'omu abawagizi abayina naye abawagizi abayina bajjayo sente zimuguliddwa kitegeeza takyasobola kujja nga yakulembedde okitegeera era Big Eye ate abantu ngenda kubuulira nakugamba abantu basobola okubeera biased ku muntu nga talina kye yabakola naye nga bali biased ku muntu ngumu tebamwagala buki Big Eye si muganzi eri abantu Big Eye okufuna mu festival eno bweba nga agiranga nti egenda baayo agitwalewa okufunamu kati Big Eye omanye abasajja boogera ebintu batamanyi we yatadde concert ye watuufu kubanga kati kankubuulire kino nti olaba Lutaaya wuliriza olaba Lutaaya asobola okugenda Kololo wadde alina abantu n'atabafuna wuliriza okitegedde asobola okugenda Kololo wadde ng'ali ku market n'atakola ki kati ate abo abaana ba Big Eye ba Eddie Kenzo
ezo zikolokoto ovo bazikuba uliriza omusajja oli tumuwa obudde naye n'alema obutegeera olaba ffe twamala ebbanga naye tetwakolako konsati yonna lugogaawo kitegeeza odiensi waffe tekola ki teriiwo eya bandi abasajja aba big eye be bakuba ezo zolaba bu biici obwo biici batwala bu biici babukuba era n'okulembeza big eye n'omutwala ku ka biici abo bakuba biici kuba wabeerayo abaana abali mu myaka gyabwe abaagala music egyo ekyokubiri olisaagala abuzeebuze kati gundi alina oluyimba ani palaso ne palaso wadde alina oluyimba tasobola ate kati kulembera kamiliyoni ku kipande era kamiliyoni yalina okukulembera ku ki yaba omunene naye nga kamiliyoni talina luyimba kati bwe tuba tuwogera abantu wuliriza nkugereza wano wabaawo lindako ogambye abadde ali mu wuliriza ti omuyimbi oba n'oluyimba okulembera omuki ogw'okulembera ku kipande ekyo si bwe kiri palaso waali kati nga ne kamiliyoni bali ku kipande era okulembeza ani kamiliyoni okitegedde anti kati ogambye nti omuntu aba n'oluyimba ekyokubiri wano waliwo kye bayita mu kikadde ono kyagambye eky'emyaka 10 baba oba totegeera nnyo tokimanya ekikadde bakuba ennyimba nga ziri ezedde omuntu ze yayimba era n'osanga nga olwakubye ekikadde kiba kya mitwalo 2 ku 10 nekijjuza okitegedde emmeeza mitwalo miliyoni 10 miliyoni 5 kakati omuntu akeerenca naga nti omuyimbi aba talina luyimba taba namaanyi abayimbi oyinza n'okulaba oluyimba nga palaso kati bagenda mulaba nene ennyimba z'enkadde zigenda kuzuukuka ndi mutegesi wa ndongo era manyi kibayita endongo ompulira kye nkugamba naye palaso saa zino yasinga endongo ey'amaanyi e Kampala naye si yasinga okubeera ku posita oyina shomekeza palaso nze nabadde wa palaso nga tugenze mu booking ekinene nnyo palasa alina shares ompulira ola kyenkugamba lwakuba nti Faluku obuzibu alina oli ayagala nnyo okusinga kamera abe nga yasinga ekitali kituufu wabula nze nkugamba ekintu kimu bwe kiti omuntu mu ndongo buli muntu aba ne sayidi ye owulira nti bw'okwata Eagles n'ogitunuza e Masaka tewali agisinga owulira palaso n'omukwata n'omutwala e Masaka ne bakubula ompulira bw'okwata Big Eye n'omutwala ewaffe Mityana n'omutwala mpaka e Kasanda ofuna abantu ompulira kye nkugamba nti endongo bwe yatuuka omuntu fikfameka yalwanga alina hit nga w'amaanyi naye nga bw'omutwala e Mityana tafuna abantu ompulira era mu biseera byengamba mu biseera byenkugamba ebya mukulu Geoffrey Lutaya byatwala Big Eye yatuuka mu byalo n'ababuuza tuleetaani fikfameka Azizi Big Eye Big Eye kwe teyaliko ne Kristi abantu bamugamba mfeto leta fikfameka yitamu Big Eye era posta yaliko New Eagles ne Big Eye side kati tetuliko Big Eye wabategeka agenda tegeka festival najitenda Big Eye omanyi nze nina ekintu kimu bwe kiri kanchikubuulire Faluku amange nakikubuulira nti mu ndongo buli muntu akola kyalina kyasobola okukola lwansonga nti Big Eye yasooka okukola show y'omu ku basooka okukola show ku Freedom City ng'era abantu abalinga Faluku ne namba emu bagamba yakoze bubi tasobola kugenda ku Freedom City era yagenze kukola ku Freedom City byabagwako nga ziweze saa 10 ng'abantu bali bati ompulira kye nkugamba kati nze nja mubuulire nti buli kitundu buli muntu aba n'abantu mu kitundu ekinakuwazama wagenze n'agamba nti bo bamanaginga Eagles abayimbi 10 n'okusoba naye tebakubako ku record of naye ng'ate abakulu abo bennyini mpoze ebisibe yali takyali manager bakuba na kivubo era na kivubo yaliko kyekisigo na kivubo yaliko bakuba na kivubo ne kujibumbi kyogera koze na kitegeka njagala tukwata akitegeka njagala banaye ne gwanga muje na ulide nayo jeri gwanga muje ya Dr. Chameleone aleta ndoza ebivulu tujja bikwatamu awo maaso njagala tugende ku muganda wange omusajja wa NBS wamulabye kozi munafe Kasmin erinnya liba lya sibya tebabanga bava eri Banyarwanda tava eri wa Kagame Kasmin tava wa Kagame bava eri wa Kagame kakati nalabye ka clip akatambudde nnyo ku social media okwo omukulu nga bamutwala we yakolera entabwe ewali entabwe we basiitanira ne mukulu munne era nga bamulayiza bamugamba mukulu wa wano era omukulu natandika baali bamutaddeko empingo
naye ng'ataddeko olugoye abuzeebuze. Naye nze Faruku buli kintu kyonna kiba ne foundation we kitandikira. Omwami ono oba omuvubuka ono omukyalo ono mufumbo bwe nawulidde era omwami we y'omu ku basajja businessmen abatava ku nnyonyi. Abakyala bano omukyala nalabye ndowooza naye Munyarwanda. Omukyalo ono abakyala bano batufumbirwa olumu ne taba na budde bwe tukola ki bwe tubawa. Foundation ko weddayo omukyalo ono mutandise mutya era gwe wali otuddeko n'omanya ebigendererwa bye ng'omuntu obulamu bwe obwa bulijjo ali atya mu nature. Abakyala abamu baba sexually active nga ye buli lunaku ayagala okwebaka na musajja otegedde era nga bw'atamufunye ayinza n'okugenda alinga ayagala ne bw'asanga jingu kiggweeraawo. Kaakati era nawuliddeyo ak'omu nkuba agagamba nti taata w'omusajja ono nannyini mukyala bwe yali awasa omukyala ono yamugamba mwana wange kolesa Omunyarwanda onzise era tuuka n'omugamba nti kyokoze okoze kibi nnyo kuba alina eggwanga terikola ki terifumba baba bati. So nzirayo ku mulamwa gwennyini nti n'omwami ono gwe bayita omukulu ono yabadde aganza omukyalo ono naye ate yakoze obujoozi obw'ekika ekyawaggulu kubanga bagamba nti olunaku lwamukutte ate omukulu yajja ku kisaakaate ky'omukulu n'adropinga omukyalo ono nga bava mu loogi wano bamuleese mu ntabwe we byakoze kyo byabadde. So bannaffe tubagamba kubanga ebitabo ebikutuvu bigamba takikola nko yabakola ki yabamukuba ejjinja. Amazima gali nti abantu bakola obwenzi otegedde Faruku abantu bakola obwenzi ku level yonna okuva ku bawusigaalo paka ku bakungu abakola mu maofiisi bakola obwenzi. Si kirungi obwenzi tubuvumirira sokondeko obwenzi tubuvumirira naye tubagamba bannaffe obuntu Faruku gwaggwamu ekikola poliisi kye yakoze kituufu kuba omwana yagambye agenda bawawaabira naye agenda bawawaabira. Anti kati mu Uganda Faruku twewuunya bwewuunya poliisi ng'ekoze ekituufu. Mu Uganda twewuunya bwewuunya poliisi weba ekoze ekituufu ekyo tukyewuunya ne tugamba poliisi leero ekyo ekikoze kubanga ebikola bya poliisi bimanyiddwa wano mu ggwanga Uganda nti ebisinga obungi biba bikyamu. Ebikola byokola ku bantu bannansi n'engeri gy'ebikolamu mu ngeri y'obulagajjavu. Kakati nze eno ensonga Faruku ngenda gikwata kisajja kikulu era nkubiriza n'abantu bonna abali eyo mwetegereze bulungi ate musengejje. Olwaleero Faruku ng'okutte mukyala wo w'okwatanga mukyala wo n'omusajja bw'owulira ng'omukyala oyo kyamwagala mira tonyoga muntu yenna kwata mukyala wo zza waka. Nkugambye ng'okyamwagala mira tonyega muntu yenna kwata mukyala wo zza waka simuteeka mawulire. Bw'owulira ng'omukooye mugambe nti maama tambula kola ki genda okusinzira ku kino na kino tambula okole ki. Bw'aba owulira ng'alemye yitayo abantu be bameka babiri kubanga ebyo ebintu bireese ttemu bireese ekikati kankubuuze w'okwata mukyala wo n'omusajja oba okyasobola omuddamu kumwagala kyenkanyi n'obwesigwa bwe wali omuyinamu ng'omukomezaawo ng'omuyina. Kakati bwe kiba tekikyaliwo naye woba omwagala ate naddala gw'oba okyasobola okukikola naye abantu ababitegedde ani mukyamu. Kakati bino ebintu bonna babiri bakyamu. Omwenzi mukyamu kuba obwenzi kibi ku mukyalo omufumbo. Omusajja nga yakuteekamu obwesigwe bwe akulekera emaali ye biki buli kimu naye ate n'omusiguze mujoozi naye ate ne bbawo omukyalo ono mugwagwa. Kusookera ddala njala okusooka okutereeza ekintu kya muganda waffe oli avuddeko bwe mufaanaganya erinnya gwe bayita Faruku nti abannalwanda bannayuganda era mu constitution ya Uganda mwebali. Abanyarwanda bannayuganda era mwebali. Amawanga ge tulina wano e Uganda si buli munyarwanda nti abeera waawa we Kagame oba abeera we Rwanda. Ekyo njagala okutereeza abatuuliza muleme kugamba nti abanyarwanda si bannayuganda. Ekyokubiri nga nzize ku nsonga y'obwenzi nti omuntu akola obwenzi abantu bano ababiri ababukoze muteekwa okuba nga mutegeera nnyo naddala nga temuli bafumbo babiri ng'obba ku muka musajja n'ono abba ku muki kubanga abantu bangi benda era babeera mu bikolwa kubanga abakazi abo babeera nnyo n'abasajja abakola emirimu egiri safaali oluusi oli tabeerawo
n'afunayo abavubuka bano abakola ku Zimunu TV ng'amanyi bulungi ndi omuvubuka oyo yajja omutuusa ku ssanyu paka bbaawe lwalikola ki lwanajja naye olina okikola ng'okikola mu nkola ey'ekigunjufu ekisookera ddala naawe kubanga abavubuka aba bakola ku Zimunu TV beeragaalaga nnyo n'alaga eryanyi kati mu kulaga eryanyi eryo ate agenda kukoleramu ki ensobi kubanga omukazi omumaliriza okoze byokoze siraba lwaki ate omuvuga omutuuse n'ewaka ku kikomera kubanga gwe olaga okukakasa nga bw'omwagala ennyo so abantu abagenda mu bikolwa ebyo nze baluka nkikubuulire ekyo kimanyiddwa era n'omusajja ng'oli eyo ng'otegeera ng'omala emyaka 2 myezi 4 tolina mukazi wo olina okusooka n'omanya nti era waliwo akola ki amukuumira paka gwe lwolikola ki lwolidda kati ate anaamukukuumira owa Munu TV wuliriza onaamukukuumira omuvubuka omuto owa Munu TV amukukuumidde manya nti gwe oyo omuvubuka gy'ali ekyokubiri abakyala namwe mumanye abavubuka bano aba Munu TV oyo yabadde wa TV ki oyo wa STV kati abavubuka abo simanyi bano bambozi mukati muyina okwegendeza amwagadde abantu abo olw'ensonga nti okwagala omuntu kiba kyama kyammwe ate ne poliisi kati nzize ku nsonga ya poliisi kuba nawulidde nti poliisi yavuddewo n'emutwala simanyi oba yamukubye simanyi ngeri ki gye yamututte ne poliisi nammwe muvudde ku mulimu gwammwe ogw'okunoonyereza kubanga omuzi w'emisango bw'ababba essaati takutwalawo yagibbye gwogenda n'onyonyereza n'omanya essaati eno ddala yagibba kati gwe wakwata omuntu n'omutwala ate n'olaga ensi jjukira omuntu oyo alina bannyina alina bamaama be alina abaana alina abazadde ekikolwa kikyamu omusajja omuswaziza amanyi poliisi eyo ekizibu kyayo nguzi kuba omwana agamba mbu yabawadde ssente era yo nguzi yennyini nnyini ye yaleese ez'ogundi ezaani poliisi etewaba nga yalidde ssente omwana ono yabawadde ssente baleme fulumya katambya poliisi etewaba nga yalidde ssente z'omugagga era neeyagala etwalire eddala omuwala wali emulage nga bwe babadde ebintu ebyo poliisi bifu eggwanga ligenda lifa bwe lityo kuba mujjala n'omulala ng'akikopye ng'aleese kyatuyambye nti mwamuleese teyeeyambudde bandoza badde maze okwambala engoye ate naawe omuvubuka toba musiru ozizaayo omukazi omusanze omudropinzi ate bakukutte ate ozeeyo gy'obadde kwegamba nti mujje wali kiggwe so abavubuka abo aba Munu TV STV muyina okukola ebintu nga mubigendera nabagamba wano bagamba nnyo emputetini naye temukitegeera temputetiini bwesigana n'emputeheedi kiyitirira kati baabo basisinkanye katugende wa Duncan obwenzi buno omusajja omulayi awuza abavubuka ba Munu TV bavubuka ba Munu TV naye n'abasajja abakulu babakwatira nnyo mu bwenzi kati simanyi lwaki lwakuba nti oli wa TV kyazze mangu mpozi kyengenda okugamba nti tuleke kugamba nti eggwanga lya gundi abanyarwanda musebonya kibi kubanga mu bwenzi omunyarwanda si yasoose n'abaganda bakwata abanyankole bakiga buli omu abeerako mu bwenzi naye bwe kijja mu ngeri ya accident ne bakwatiramu omusoga era yaba omusoga yes so ebyamawanga si birungi obula nze nakugamba nga sinabasala musango guno ekirungi kyabina kye nawuliddeko nti omuvubuka ono bawa omukazi yali amukubidde nako ku simu n'amugaba buladi nategedde mukazi wange olabika okwatamu naye wandivudde ku mukazi wange bawa omukazi ono omukazi wange omusiguze amugamba nkimanyi okwatamu naye omukazi wange mutaddemu ssente nnyingi omuvubuka ono nejjooga eringi n'amugamba nti gwe kola ssente zo fe amaanyi tulina katweyagale tomalaako nakumalako mbu ne voice note muzeeyi angambye azibuliddeko omwenzi omusiru kati omuganda wansigena musaasira obula kye bayita obwenzi obusiru nti singa otegeera nti omukazi gw'oliko mukazi mufumbo ompulira wandibadde otula wansi n'omanya nti ngenda kukola ntya tosobola kuddira mukazi mufumbo ate n'omuvuga naye baba bali mu kikomera kitya aye n'omuvuga amuvudde mu bwenzi aye n'omuleeta ewaka ku kikomera obwo buba bujoozi obusingira ddala obw'amaanyi ompulira kitegeeza nti bwe muba muvudde mu lodge oba mu hotel mwawukanirawo nga babigo okitegeera buli omu kwata bibyo noona akwate bibye singa teyabulekedde mukazi singa tebwamukutte kituufu ompulira
omusajja anisigadde agamba naye mukazi wange ono obwenzi naye nga tamanyi kituufu owulira naye obujozi obwenkunala gwe obukuleeta mpaka owerekera omukazi mpaka ku mulyango kitegeeza gwe kennyini nanyini mukazi tomubazeemu magezi fayini abakazi bano baba n'ennyonta basajja baabwe bano abatambula safaari myezi 5 takomyewo aba n'ennyonta naye ennyonta ogivumudde otya okitegeera olina kuba nga muganda wange bwagamba empty tin kuno erina kuba nga teri empty abenzi bakola batya ekitegeeza nti omuntu mawaya batubulira obwenzi bakola batya abenzi nedda omuntu yenna ng'oyenda ku mukazi nga si wuwo ng'okimanyi bulungi muka Faruku ne Faruku taliiwo essaawa eno ali mu mboozi mu kati ate togenda ku kitundu kwabeera gwe kwata omukazi wo bw'aba abeera ntinda gwe genda emakindi oba ekireka ate gwenyininyini si gwonona okitegedde gwe tonona nakunona omukazi alinnye bibye naawe otambula ebibyo musisinkane gye musisinkane nga tutambula mu bulamu buno obwensi buli muntu akwatanga mukyala we kati kambuuze omusajja ono kimufiiza bw'atyo okufiirawo okuleeta poliisi okugenda crime scene okukola ki omukazi akyamwagala bw'aba akyamwagala kati kigenda labika kityanga biwedde omukyalo ono yakoze bye yakoze ne munne naye nze njagala kuddayo nga mpa abantu bano advice bw'oba omanyi nti oli mu kikolwa ekitali kituufu playing kaadi zo mu mbeera entuufu omusajja yabadde ayenda ku mukazi omufumbo naye nga yeeyisanga omukyalo owuwe gwe yawasa ki empeta ontegedde anti wuliriza ng'amutwala najja ate namudropinga ng'alinga amudropinga ki mu makaage ekyokubiri omukyala wuliriza omukyala n'abakyala bano nabo bakola ensobi y'amaanyi okimanyi oli mukyala mufumbo naye ate byokola biringa ebitalaga nti oli muki mufumbo so abantu bonna balina okubehavinga mu mbeera mwe bagwa bw'obanga oli mufumbo behavinga mu mbeera ey'obufumbo nakusanza amanye nti nina omuntu muki mufumbo Speaker nawulidde nti 1.7 billion agenda afuna obujjanjabi mu America ku mulundi guli airline Uganda Air bagiwaddeko mbu aligidi bagiwaddeko emitwalo 5 Speaker kakati kyemmanyi oba kyendowooza ebintu bya wano e Uganda bitabuse era waliwo yali Faruku oyo linaga nti buli muntu nga wakitiibwa kasitaafu oba n'alwala essente z'omuwi w'omusolo ziyina kgenda bwe zityo ne batwala ne baddiibuuda ekintu ekyo nno si kituufu kuba saagala muntu ng'awa endowooza ye asooka ayonoone erinnya ly'omulala era kyekijja tuwuliriza this is a new discussion uliriza eno new discussion saagala muntu yali gundi point ndala nnyo otegedde njagala agende straight ku nsonga saagala yatera okulaga ebyafaayo nti gundi yagamba era abatera okikozesa naye kyembadde ngezaako okugamba nti ne mu palamenti omwezi oguwedde oba guno gwennyini kibaddewo ne basaasanya ssente ez'omuwi w'omusolo omuntu olwedde amaze okufa ne basaasanya ssente ekintu ekitakola ki ekitali kituufu sipiika oyo yennyininyini nga bakamulayiza nze nzijukira n'agenda era okumujjanjaba yamala omwezi nga mulamba nga takola ki nga taliiwo era nga takubira olwamala okulayira bw'ati n'atambula n'agenda era palamenti yasooka teyagikubiriza nga mulwadde era yalinnya bulinnya nnyonyi zino eza bulijjo n'atambula n'akola ki n'agenda era yamalayo ebbanga naye ssente z'omuwi w'omusolo tezaafumuka bwe zityo nga kati bwe zikola ki bwe zigenze kuba kati n'ennyonyi eri emulinze gujja kufuuka omuze olwokuba tulina abantu abalowooza nti omukungu bw'agenda alina kubeera bw'atyo kati nawulidde nti yagendeddeko n'abantu 10 abagenda omulabirira ezo zonna ssente za muwi wa musolo kola ki ate abantu bonna njagala babuulire bakkiririze mu Katonda Allah ono eyatonda abantu bonna n'abateeka ku nsi oba oli mu Katuliki oba oli mu kyeddiini gy'okkirizaamu sooka okkirize nti Katonda akola ki gyali ne bw'oteekawo emiliyoni z'ebbiliyoni sente nga Allah yagambye nti obulamu bwo bukomaawo era bugenda kukola ki kukoma kati ennyonyi eyo sisuubira nti yo yabadde erina okutambula ng'esinga endala zonna nti olugendo batambulira essaawa 3 yo yayanguye nnyo era nayo yatambudde ng'endala bwe zikola ki bwe zitambula
yandibadde agenda mu nnyonyi eyina okgenda nga si yakubanga ekyasinza oleeta obuzibu nnyonyi eyo essente ze bagitaddemu kyokka okugenda nti emulinze eri ssebo erinze olanya nga n'akalulu olanya yanyaga kanyage kakati gwe erinze bali kuseneza omuwa omusolo bayonoona enkola eyo bweneegenda emeruka abantu ne bajja ne bagiwagira kijja kuba kibi nnyo kubanga ojja kuwulira Janet bw'anaalwala Museveni bw'anaalwala Mpuuga bw'anaalwala ojja laba nga ssente z'omuwa omusolo zigenda mu bintu ebitakola ki ebitalimu ate oba tisi yandigeze nemusuulayo nedda ne bagamba bagibala buli lunaku lweriyo ensonga eyo mbi nnyo akawumbi kamu mu miliyoni 7 mpozi weeni alemu ono speaker abeera independent abeera kadi kwajjidde kadi kweyajjira abasajja abo ne likoda kati bw'obagatta ssente zigenda obbasaasaanyizwako tesobola ozimba eddwaliro luva okwayanga buli kimu ekiri era baganda baffe ife Uganda tukyakaaba naddala muwe musolo kuba amafuta okuva egaalinya tegakkanga bali kuffe bakama naye ssente ze batukama tetulina kyetuziganyirwamu kubanze olanya okuva wano n'agenda ebweru sirina kyenkifunamu kubanze ate bwe ndwala ngenda wali mulago bammengo ompulira naye nga bo bennyini abanditeesezza abantudde mu parliament ne bateesa ne bagala tukole eddwaliro erina bino na bino ne bino ne bino mutuule wansi mumanye kiki kye tunona ebweru ekyali mu Uganda muteese ffene we munaatuwa omusolo nga mungi naye nga tumanyi nti omusolo ogwo mugutuwa waliwo kye mugenda okukola naye ekibi kya Uganda emisolo mugitujjako buli kimu ne mukitwala temulina kye mukola naye kati saawa zino kakiwawo ekyokulabirako naye munaagenda ebweru ne babateeka mu byuma nga mala bafumita mu ttaka amazima Katonda abakkiriza naye mukole enteekateeka nga ziyamba nze n'omwana wange n'owamawa n'owagundi oba temukola nteekateeka ziyamba mmwe mwekka ng'abantu ne Mukama agenda babonereza basajja mmwe speaker yagenze kufuna bujjanja ekyennaku ekisinga olunakuwaza sipiika oyo yakubiriza olukiiko ng'akyali deputy olwayisa obuwumbi 10,000 ebyo okuzimba eddwaliro e Lubowa essente zonna ne bazibba ne bazirya obuwumbi 300 10,000 ebyo kye nasinga okwewuunya nga buloke yakulembera omulimu ogwo yatwalako obuwumbi 110 ssente zonna ne bazikola ki ne bazibba omusajja oyo y'omu gwoyogerako kati yeyakutte essente z'omuwi w'omusolo n'agenda wa era yoyo omu mu kumulonda ku basipiika yoyo yasuza pulezidenti ng'akubira buli muntu essimu n'agamba nasuza ekiro wonna nga mbakubira masimu Faluku buli muntu agenda mu kifo omusingi ko bazimbira gavumenti eno anoonya wabbira atekawo obujogoli bwonna obwengeri olanyo yamala emyezi egyo ng'alondeddwa nga baga nti ali Bungereza jjanjabwa omanyi ssente ze yakozesaawo kati katambuddemu ziri zikendedde bataddewo akalala kati agenza Amerika bwe babadde ku ddwaliro gye bamutadde abantu beekalakaasizza teri kyannumye nga kulaba MP bakyoli nga ssente z'abantu zigenda mu bulumi obutagambika abantu bali mu malwaliro tebalina wadde akadagala Panado nga tebabifuna naye nkubuulire teri kyannumye nga ba MP bakyoli abali matiribona okugamba nti abeekalakaasiza eri Amerika nupu ye yabatumye bo bannayuganda abali eri kyogamba nupu wetabawo tebategeerera ddala tebalaba beekalakaasiza ku ddwaliro nga bagamba mukulu mwagamba Uganda eri safe lwaki tebakujjanjabidde wammwe ate okukola ki okujja eno embeera yonna tuyina okusooka okuddayo ku drawing board okutuula sooke twebuuze ddala gavumenti eno ekyalumirwa omuntu wa bulijjo oba yina akakundi kaabwe eyo ke yalondamu abantu beeyita abantu nga babo bokka beefaako obulwadde n'okufa ndowooza bintu bikulu nnyo mu bulamu bw'abantu era kyalibadde nti omuntu waafunye obulwadde oba muntu ng'afunye okunyigiriza mu mbeera nga olanya gy'alimu yalibadde afuna obujjanja obusinga okuba obw'amaanyi naye era kiddayo ku nsonga ezimu baganda bange ze boogedde Uganda Airlines bwe beeyimukanga egenda ewantu wonna ssente zeekuŋŋaanya zibanga $56,000 egya dola 56 bwe beeyina flight ennene ng'eya mu Amerika naye babasaliddeko ne babasaba $5,000 egya dola so approximately 1.7 billion Ugandan shillings
naye ekintu ekyo kyalibadde kibi singa embeera eyo ebadde ejja ku bannayuganda bonna. Otegedde nti waliwo munnayuganda ayinza okuba yeetaaga obuyambi ne bajja mu parliament ne bagamba munnange waliwo n'ono afa yeetaaga obuyambi ne bagamba naye tumuteeke kunyonyagere muki mu America naye afuna obujjanjabi. Naye kuno obuvunaanyizibwa n'okufaayo kw'abantu balondemu akabondo k'abantu abamu balinga babagamba nti ensi baagigula bwe balina okuba n'obulamu obulungi nti beetaaga obujjanja balina okunoonya olumiinizi ne basekiwalinga okusekiwalinga fiiki y'Abannayuganda ate bagyesekiwalingira bokka. Otegedde akakundi k'abantu abatono kiwalingira future n'abantu baabwe abatono. Otegedde so bannaffe tubagamba tetwalibadde na buzibu naye naffe ku ground tufa n'amalwaliro ge mutaddewo tegaliimu ki tegaliimu makerenda amatono ennyo agalayisi. Bw'obanga omuntu emitwalo 5 ejja dola Faruku Sakozi ne bagikuwa olwaleero obulamu bwe busobola okukyuka forever ne famire yo n'abantu bo. Ontegedde omuyeka ontegedde layini yo neetereera sente zisobola okujja mu malwaliro ne batuwa obujjanjabi. Ontegedde so tujja kubeera mu mbeera eno bweti kati bwe tufunayo tugeze njagala kutegeeza Faro ne tufuna abali kuba kati kino kizzeewo olanya kuba kati gwe tulaba naye bangi Sakozi abafunye obujjanjabi bwe bufaana ng'obwono nga tebabaleeta na mawulire. Otegedde so kitegeeza sente nnyingi ze tutwala e Bulaaya oba ebweru okunoonya treatment nga zaali badde zidda malwali bannansi ne baganyulwa. So bannaffe tubagamba obujjanjabi nga bwe mubulya bumwetaaga owulira bannansi bonna bakola ki babwetaaga era tubasaba temwerowoozaako nnyo mwekka ezo facilities ze mulaba ze mwagala nga bwagenda e Bungereza nosa facilities ennungi ng'abantu bazeegomba naffe tuzeetaaga wano muzeete muzizimbe wano bamanye nti olanya alwadde mu mutwale wali bamujjanjabi ne munnayuganda omulala asembayo wansi kuba ffenna tuwa omusolo. Olanya nga tanajja mu palamenti era bwe yalwala nga yagendanga mu Amerika oba malala si malala sebo levo zikyuka ono sipiika wa ggwanga sipiika wa ggwanga kati oba Bungereza walwala ye bamujjanjabira wa bali bakola entegeka yaabwe entega bweri Mpuuga afa ki ne Munyagwa gwe FDC gakati Mpuuga nabagamba Mpuuga oyo yakajja embagamba Mpuuga ekizibu kyalina ali arrogant buli kintu kyonna ali arrogant nnyo ne bw'aba ayogera kati Mpuuga kubanga nze nalabye olutalo lwabwe nalufolowinze bulungi nnyo naddala peegi ku peegi nga bwe lwatambudde ti Mpuuga yatuuse ekiseera n'agamba tya oyo Munyagwa kireerese talina mulimu kati Mpuuga no ng'oli mukulembeze aliwo oludda oluvuganya nga gw'olina obbagatta ate tolina kuwanyisiganya na bigambo naki na Mpuuga ate Mpuuga n'avaayo n'agamba nti Munyagwa ekimutawaanya bamuggyako omuki omulimu era awo n'atukakasa nti bali ku mulimu tebali ku mbeera y'abaki y'Abannayuganda yakubateeseza na kubatuusa ku nsi enteeketeeke era ekyo mu kuba nti babadde mu lutalo yasimatuse ebigambo olumu ebitali biki birungi Mpuuga kubanga Mpuuga yagambye ne Munyagwa naye yayogedde bubi kuba Munyagwa ate ye Munyagwa abatamumanyi Munyagwa ye bw'atyo bw'abeera Munyagwa yasooka okulomba yalomba yavaawo n'agamba agenda oba yasomera Museveni oyo yennyini edduwa erimu Kamulali yennyini n'avaawo n'awalirira Muwanga Kivumbi oyo nno battunka olutalo olwo oba ndowooza baalukanyiza Kibuli eyo n'amala omugenzi Buzanta yavumagana ne Munyagwa kati ye Munyagwa omanyi ye wantu wantalo naye kati nze kyennenya Mpuuga ng'omukulembeze Mpuuga musajja muteeketeeke ate musajja atambuddeko aweereza mu bifo ebirungi abadde minisita Mengo katoyinza kuyomba atera Munyagwa kubanga boola Munyagwa okimanyi bulungi takyali mpaka waki wa palamenti naye badda mu kwerangira gwe ekikuluma baakuggyako omulimu biki enupu yakulyawo oyo Mpuuga tali mu mbeera ezo Mpuuga musajja muyivu Mpuuga musajja alina okumanya bw'alina otambula n'abantu bakolaki bakulembera kati bw'oyomba ne Munyagwa oba okoze kifu nnyo ate oludda oluvuganya lulina ebizibu bingi ebiseera ebisinga bo bennyini beekuba endobo ne batandika okwerangira era bw'ogenderera olwawo osanga wa movement alangira tibaalya ssente
naye luno oludda oluvuganya lwe lugamba oyo naye agendayo ne guli namusanzeeyo mujja kubuzaabuza eggwanga abantu baleme okumanya kiki muliko nga mwe bennyini muyombagana abantu baggwemu amaanyi kubanga Munyagwa wadde yava ekawempe nga takyaliyo naye ayita akyalina abawagizi kuba munnabyabufuzi alina abakola ki abamwagala so nze ndowooza nti abaludda oluvuganya gavumenti baleme kubeera ate baludda luvumaganya bo bennyini opposition. Munyagwa kuba yatuse n'okugamba oli nti simanyi bamukuba amasasi mu kimuloogi kati obirabe bw'osanga embwa ng'erumye omuntu tekikola mawulire naye bw'osanga omuntu ng'alumye embwa kikola amawulire kati Munyagwa takyakola mawulire mbu yavumye omuntu okitegeera era buli ne bw'obeera ku TV bwoti Munyagwa n'atavuma muntu buli bw'obeera ku TV bwoti ogamba Munyagwa wuuyo bannaye ngenda kuseka kuba alina ebintu bino wammanga alinga comedian ekisooka yavaako ompulira ekyokulala ye teyeefiira ekigezo ekikola ki taswala eki olata yaswala linga mubaka yebuzaako oyo kati nze nja kwewuunya nnyo omukulu Mpuuga ku kitiibwa kyalina ssaawa zino okubanga yakulira oludda oluvuganya oli bw'akusanga ng'owanyisiganya ebigambo Faluuku gwe ne bakusanga owanyisiganya ebigambo n'omulalu kitegeeza nawe ofuuse mulalu ompulira so omukulu Mpuuga olw'ekitiibwa kye n'amaanyi g'alina bino ebintu abadde alina bikwata mu ngeri yasajja kikulu naye mudda amawulire ng'onaawanyisiganya naye n'ovuma kitegeeza ate Mpuuga kitegeeza kati alina ozeeyo mu levo yaani ya Munyagwa gw'olangira atakyalina mulimu gwe mwakuba kalulu onfuna kyengamba naye omuntu yenna yabagumizibwako alina amagezi agategeera yanditegedde ng'omukulembeze atwala banne bonna mu paliamenti yanditegedde naga nti kati omuntu gwendiko yayombako nani yavuma gundi ye tatu yakuwemula ompulira n'ogamba naye kati nze ku lw'ekitiibwa kye nnina nkoze ntya munene asirise teyejjusa era singa asirise sale tumwogerako era Munyagwa yakulira kawempe awo naye kati Munyagwa agenda kuba era Munyagwa okugyamu essaati n'atambula n'akutambula talina na buzibu bwonna Munyagwa mu mbeera gyakola kati Mpuuga gwabisanya naye Mpuuga tasobola kumalako na Munyagwa nga bawanyisiganya na bigambo Mpuuga tasobola kweyambula naye Munyagwa akola firimu zonna ez'ekisiru kati saawa zino Mpuuga tabazeeyo ku Munyagwa kye kimusinga omuluma anti obukadde magezi nga ne mu buto era wali ogayina kakati Munyagwa ono mune tasose kwerega na Mpuuga lwakuba abantu batunulira Mpuuga olumu ne baagala omusalira omusango mulagwe anti abashebe tubadde n'wali mu Uganda abamanyi bitubadde tusinziirako omukubo yeshe Muzaata Nuhu Muzaata Allah musasire byamusobako omusajja oyo yeerega ne Sheikh Nuhu Muzaata emirundi n'emirundi naye lwakuba yali musajja atanyigirwa mu nnoga yamala n'amukakkanya okiwulira kati ye mulagwe nawe kiraba ebimuluma biringa bibiri lwakuba amazima gakaabwa Munyagwa bamuggyako omulimu muva mu kuyita ebbalibbali omuntu emupya bafunye n'omulimu ogusasula ekitagambika bagumuggyako ekyokubiri ye yennyini ali biased ne Nuupu anti Munyagwa agatta ebintu bibiri FDC ate ne mu parliament yakola ki obusungu bwabayinawo bwobugattagatta kati ate yenga naye omuntu ye ng'omuntu kati obusungu n'abutabika mu busiru bwe kwa musajja mugwagwa sikulimba tematema byazaakola kakati bwabitabikamu ebyo kati olwaleero we bagitandika ne bagibatwalako oba FDC yali tesuubira muyaga nakyo kikulu era kyova olaba bw'osanga FDC omutuufu asooka n'avuma Nuupu bw'omugamba nti tukole tutya kuba naffe tubaddewo emyaka 20 nga tulaba FDC ekola ki nga ekikuba naye nga oli agala n'agamba nti oyo Museveni tagiwako bw'atyo nti gwe wamuggyako otya tebatuwa solution kakati mu byonna nze kyenjagala okuwabula ku muganda wange Mpuuga omusajja oyo y'omu ku bantu nze be neegomba amagezi
n'enkwata y'ebintu olumu naye olumu omuntu nga mugwagwa asobola okulabisa nti olumu naawe oliki kubanga tuyina abantu abavumi bamanyiddwa ku lisiti kwali Munyagwa yiyi waliwo noono bana bawozi ba pulezidenti ababiri oba bamuwabulanga ki baawemudde ensi yonna ne yasaamirira so kangende wa Farouk kiki ekiruma Munyagwa omanyi Munyagwa omanyi nga bwolaba bomboza n'enseka nga bwogira bwenseka Munyagwa nti omuntu yenna nga atwala ensonga serious Munyagwa toli mutwalako kuba serious njagala kusooka okusalutinga omwami gwe bayita Ssemujjuŋŋanda anti Farouk buli kibiina ekyobufuzi ekijja mubeeramu be bayita abaleebeesi mubeeramu n'abantu abe bayita ab'ensonga era ababa ku mulamwa nga bayina ensonga lwaki ekintu ekyo kyatandikawo so mu bantu amwe muli musajja Ssemujjuŋŋanda n'abantu abalala abatonotono ontegedde so bano muganda wange bano ono gundi ani Munyagwa be bajja nga banoonya omugati balina ebenoonyeza naye ng'ebigendererwa byabwe tebyali bya change oba kye bayita fundamental change entuufu eyali yeetaagibwa mu FDC otegedde kakati be bantu abali batasuubira kuba FDC yavuga opposition emyaka 20 otegedde era nga tebasuubira lunaku na lumu nti embeera esobola okujja FDC nebanga sige leading opposition era Munyagwa y'omu ku abo abantu abalina ekirowoozo ekyo nga tebakisuubira so nopu yajja ne taking over nga tebanaana kugenda mu kulonda bamunyagawe bayogeranga bagamba bakyagulanya tebalina kibatugamba era tebalina kibasobola kugamba nsi nga tebasuubira nti nupu esobola okutaking over nti ng'ekigambo kyagamba affe twali tukole eno nga bo bali mu njaga otegedde muganda wange naye nga tamanyi nti obukulembeze bwonna bubaamu n'ebintu ebi bibiri abantu n'okusalawo kwa Katonda otegedde era abantu bekampe bagamba mukulu obadde w'amaanyi nnyo oyogedde ebikankana ensi n'ekutendereza n'olumba b'amashehi n'abantu abavunaanyizibwa naye kati tukugjeeyo tutaddeyo ono kati ekyo yali disappointed nnyo owulira na kati Munyagwa yafuuka biased muganda kigambo kyenga kyayogedde yafuuka biased n'alimu okulowooza nti ebyobufuzi ate we biri kati byavaawo mu mbeera gyakola ki gyabisuubiramu kati yasalawo kwataakinga bantu kinnoomu Kyagulanyi yasirika n'abaleka otegedde kane basala batumba olukulembeze bw'ekibiina one by one avaayo najja eriiso gwe bakola ki gwe bataakinga naye yataakinga rongo batoni yanyiga PSF otegedde Mpuuga is a diplomat era Mpuuga amanyi engeri gya handlinga mu issues mu public n'omuntu nga kinnoomu era amanyi byaddamu bw'ojja ng'oli gundi nga bwagambye Duncan nga bwagambye nti bw'ojja ng'oli ki amuyise akise rude whatever engeri gyakyogedde arrogant bw'ojja ng'oli arrogant eri Empuuga naye behaving arrogant kuba yakisinga otegedde bw'ojja ng'oli arrogant naye akwataakinga mu mbeera arrogant kubanga yakisinga bw'ojja ng'oli diplomat naye akwataaki ajja mu mbeera diplomat so kakati muganda wange ani ono wekawempe oyo Munyagwa nze mbadde muga bw'aba akyayina interest mu byobufuzi abihivinge ng'omuntu omukulu otegedde yeeyise mu mbeera y'ekintu ekikulu era addeyo ku mulamwa bw'abanga agamba change addeyo ku mulamwa nga banne Bassemugiwala bakola ki bwe bakola bakyali mu bibiina byabwe naye tebadde anti wuliriza bwe babumuggyako wuliriza Bassemugiwala bakyali mu bibiina byabwe ne bakyapulayinga kaadi zaabwe mu mbeera entuufu so Munyagwa naye kyalina okukola aleme kudyobola bantu nokuba bamalamu kitiibwa leero President Museveni naye bwaviirideyo n'agamba nti no FDC ne NUP sente za iPod tebazikombako kiri kitya mwabe FDC kakati okusookera ddala nze kyemmanyi omanyi nga tetunagenda ku ekyo njagala okutegeeza abantu abamu kati kufa wano ku pano taba era tetutegeera kyekimu ne mu nuupu waliyo abantu abafaanana Munyagwa nga gye bali nga naye obwongo bwe bwagenda yeetika keesi ng'obulala naye ebintu byakola byaki
bya munyagwa ebibiina bwe bityo bikola ki bwe bitambula buli kimu ngera nafe wolaba ku paneno tetwenkanankana buli muntu aba n'endowooza ye n'endowooza ya Museveni ogamba nti aba Nuupu tebakomba ku ssente Nuupu ne iPod omukago ogwo iPod kakati omukago ogwo Museveni simanyi lwaki yakyogedde kubanga saakinoonyerezaako nnyo naye nze kyemmanyi Museveni agamba Nuupu yagaana okwetaba mu ki mu iPod sente yagala zaaki Nuupu yo yakyogererawo from day one nga bakamala okulayira ne bagamba ffe tetugenda mu ki naye mpulidde otaekako ne FDC teyagaana FDC teriyo naye yagambye teriyo so kakati awo kubanga sente ezo bazibawa muddukanye ebibiina bisobole okutambula era mutuukirize polisi zaaki ezibaweesebwa sente ezo kati mugambye temuliiyo ate ofuna zaaki ekyo kituufu nnyo era nze Museveni ekyo nsobola okiwagira kubanga ezo zonna ze twogerako wadde ziva eri n'essente zakubuzaabuza ggwanga tebalina kye bagenda kukola oba bawadde ssente bali mu opposition oba tebaliimu FDC ziridde ebbanga n'ebbanga naye era nayo tetuusizza kyeyina kukola ki kukola so nze ndowooza Museveni obaanaga nti ssente Nuupu tezikwatako ono FDC kubanga baagaana okwetaba mukati woba ogaanye okwetabamu ate oba ofuna zaaki nze ndowooza awo sirabawo buzibu Duncan abawe sente yakiteesaako nnyo kuba ndaba nga nze kyesitegeera bulungi kuba already yo Nuupu yagaana dda negamba sijja kukola ki ne FDC bwaba bagambye nti buli agenda mu meeting owai bagambye buli agenda mu meeting yafuna allowance togenze mu meeting naye anti sente sizizo andi enkola ya Museveni bo bamuwadde ekyokwekwasa olira kuba naye ensi yagala ennyo bawa ssente naye kati bwaba bagenda tebajja kgenda ekitegeeza nabo bennyini bali tebazaagala kuba badde bakimanyi bwe bagendayo balina okufunayo ssente bwe batagendayo tebajja kufuna ssente kaso tewali kubanga obutagendayo bwabwe n'okugendayo era ndaba baafiiriddwa kubanga obutagendayo bwabwe n'okugendayo tewali mugaso ebbanga lyonna FDC lyebaddeeyo nga bataddewo iPod eyo kiki kyebakyusizza tewali kyebakyusa musajja nagamba no FDC ne Nuupu eno sente kati mwagala sente mwagala zaaki iPod ye interparty organization for dialogue kakati interparty organization for dialogue twayina era mu ntandikwa yateekebwawo nga eyina emiramu emikulu 2018 gyeyina okutambulirako nga peaceful transition of power okukyusa obukulembeze ekyo kyekyali kikulembera okukyusa obukulembeze mu mirembe kakati peaceful transition of power olaba weeri kuva 2018 gwolaba esobola okubaawo bagiteekawo 2018 mu 2021 olaba yabaddewo wadde nti waliwo omulama gwonna oguliwo Nuupu negamba etya kakati kitambula bwe kiti ebintu byammwe lwakuba Museveni ye nga nakyemalira yasalawo nti ye Alpha ate ye Omega kati omuntu obeera nga gwe weebaze nti nze ntandikwa nze nkomerero kyensalawo kyekiba kino tekiba waddemba okulekayo sente bw'aba yasazeewo nti bazikola ki kubanga sente ze batwala si za Museveni si yazigaba esente ziina we ziva okutuuka mu bibiina okuddukanyizibwa ebibiina abantu batunulidde Nuupu etwalako obuwumbi obutaano omwaka naye tebategedde movement etwalako mmeka okitegeera kati bo batunulya omanyi abasajja movement bano bawugula ne bakujja mu ntegeerayo ne bakusonseka mu katuli bo ne bayita mu kikubo kati bakunyigayo eri okiwulira kati batunulira obuwumbi obwo era ne bateeka okwo ebirowoozo bali badde bagatwala obuwumbi butaano omwaka nga batunulira ne beerabira nti bo batwala 157 kuba nti bebalina egundi okitegeera kakati bo baddidde ku butaano kwabugaliza abaki abantu abasajja bano nze kyeŋŋamba olaba Nuupu banaye Katonda ffe tulina omukisa ababaddewo ku mulembe guno nga Nuupu eze anti Nuupu yesinza okwoleka enkwe eziba mu bukulembeze iPod sente
Sente mwagala za kidda. Kuba mwagala okwetaba mazima genki. Bagaita mazina ga nkiba. Kakati Faruku mugana nambe munga bwayogedde. Buli kintu kibaako ne foundation ko kitandikira. Era iPod ekibiina kyateekebwawo kisobola okukwata ebibiina by'obufuzi byonna bisobola okubanga bitambulira mu bwenkanya amazima na buli kimu ekisobola okutambuza ebibiina by'obufuzi nga bimativu mu ggwanga mu. Era ekibiina ekyo nga kikiyalingibwa ekibiina ekiva mu Netherlands. Otegedde? Era ekibiina kyatandikibwa mu 2010 era first meeting n'ekyayalingibwa ekibiina ekyo kye bayita NIMD ekya Netherlands. Naye emiramu emitendere egya kitandikawo gye gireetera okubanga tekkiririza mu iPod. Ekisooka kowa zaakyo zale ekisooka human rights eddembe ly'obuntu. Otegedde lina okubanga liweebwa ekitiibwa. Otegedde okukyusa obukulembeze mu ddembe oba peaceful transition of power okuva mu bukulembeze obumu okudda mu bulala. Kowa factors ekyo ekintu. Kakati bw'otunuulira ebiseera bagambiddemu Nuupu okwegatta ku kibiina kya iPod bye biseera bwe tubadde twakava mu kalulu ke bayitadde kabusa abantu abangi nga kibiina kya Nuupu baafa nga bamu bakyali mu makomera bavundira omwo. Gwe nokeera ku makya n'ogamba ekibiina nti Nuupu bannanga tubasanyukidde nnyo bannange tubakutte bulungi mujje mujoyininga ekibiina kino naye nga kowa factors ekintu kino iPod tezikola tezifunctioning. So Nuupu ne FDC ebibiina ebikyasitaninze ku opposition biba byabulyazaamanya biba biridde mbannansi olukwe okwegatta kwa iPod nga kowa factors z'ekintu ekyatandikibwawo teziteddwamu kitiibwa okuva ku lunaku olwasooka. Otegedde? So ffe bannaffe tubagamba muganda ndambe mwayina ekigambo kyayogedde ekibiina iPod ekisooka bannaffe tebali nti babala nnyo obwenkanya mu multi-parties zino. Ekisooka fakita yaabwe esooka baagala kuwugulaza bannayuganda nti bano tukolagana nabo mu mbeera yonna. Otegedde? Era olaba twabadde ffena twala President Museveni wali ng'ayimiridde ne Kyagulanyi ng'ayimiridde ne Mao ng'ayimiridde ne Besigye. Otegedde? Era propaganda wa bannaffe gwe basinga okutambuza mu ggwanga nti bantu tukolagana nabo. Era Nuupu ye neegamba tujja kujjamu kubanga ko factors z'ekino ekintu kyagaana okukola ki okutambula. Ekyokubiri kino ekibiina kiteekebwamu ssente ebitongole n'amawanga agali ebweru bisobola okuyimiriza ebibiina by'obufuzi bisobola okutambula obulungi nga bikola emirimu gyayo kubanga Faruku ebibiina by'obufuzi birina emirimu gye bikola emirambika obulungi. Otegedde? Structures n'ebirala. Kakati ekibiina ekisingamu ababaka abangi kyekya NRM era function yakyo enkulu kitega ssente zino kubanga zijja nnyingi asinga ababaka yasinga ne ssente nnyingi. Otegedde? Kati bino ebibiina ebirala by'obufuzi bisigala bifuna busammambiro. Kati era Nuupu wetafuna ssente zino ziddawa? Era wuliriza Nuupu nga leading opposition kigikakatikako kubanga efuna ssente ne bwe bateriimu era yaddembe okugamba nti ssente sizaagala era kigikakatikako ekibiina bwe kibanga ekikulembera opposition mu ggwanga tekiriimu ssente zaddembe okuddayo nga ne NRM tezifunyeeko yadde. Ontegedde? Kati kitambula kiti. Kitambula kiti. Omanyi iPod eno duli yali nteeseganya ya bibiina birabe engeri gye biddukanyamu eggwanga n'engeri gye bikwatamu abantu mu mirembe. Okulagira ddala nti kati ate yafuuse ya movement era yegiyinamu ne interest ennene kyovola ne Museveni yanyize nga bano tebakoze eki tebazze bwe batazze nti yagambye abo sirabanga bakoze eki nga bafunye kitegeeza interest ennene mu kusinkana yabadde mu ye nga yayagala bajje so si bali ba mukago abaagala bakole kubanga yayina ki. Auditor General yagambye yakoze report n'agamba nti ne ssente z'abavubuka obuwumbi 17 n'ez'abakazi bayita Women Entrepreneurship Fund biliyoni 17 zibadde aida emyaka 5 bannayuganda tebazijjayo. Yakati Faruku ekizibu ekisinga okubeera mu Uganda kiri ekizibu kimu nti bannayuganda tetumanyi kubanga buli kintu ekijja wano e Uganda ne bagamba bakireese emiyoga simanyi balese palishimodo onyo okwebuuza omuntu nawe yabuzi palishimodo
nenga yenyita manyi Paris model chechi batandika batyo era kati kankubulira amazima abavubuka b'eyengulu eyo gy'owira mwakyoli mwawa bafuna sente z'abavubuka mwattu omanyi lwaki bazifuna yes omanyi lwaki batwala obudde okutegeera nti essente z'abavubuka kati wano tulina abavubuka ng'oli yasoma naye ng'okusoma kwe kwennyininyini akwogera bwogezi takukozesezza waliwo abavubuka abali mu Uganda muno nga bo bamanyi n'essente z'abavubuka balina zifuna batya otegedde wuliriza baagala tebazijjaayo naye omanyi lwaki nti majority esinga tezijjaayo kubanga nze nalabako abavubuka wano bazireeta ne bagenda okugombolola essente ne bazijjaayo ne bavuga ne bagula n'amapikipiki ne bateekawo n'obuuma obwokya n'abavubuka obuzibu obusingira ddala buli ku bantu baffe naddala gavumenti ti gavumenti yennyininyini tefaayo kusomesa bavubuka essente z'abavubuka zibayamba ki omuvubuka bw'ozinonayo ozizzaayo otya wano tebiriiwo ate n'abavubuka ba wano bennyini ne babeera nga nabo bennyininyini tebasobola kufolowinga kugamba nti essente z'abavubuka bwe zijja nkola nti okukola ki kati gavumenti nze ndowooza Duncan I mean Faruka tonagenda wa Duncan gavumenti yandibadde eteekawo enkola ey'okusomesa abavubuka essente zaabwe bazikozesezza batya era waaki tebazinonayo kati oyo lwaki ayogera bwogezi ti essente temuzinonayo nga tebafaayo okusomesa abavubuka essente mulina zifuna batya ogwo musango nze ngamba gwa gavumenti odita je nakola atya ssente zammwe ziri mu banka ziri eyo emyaka 5 zitubira newuunyiza mbu ninaana nnyo omuntu nga tategeera nolwaliro nkitegedde ali mawa naye tategeera omanyi nti mawa olimya nti abantu b'engulu bafuna ssente nga bazijjawo bazifuna ngenda kugamba ekintu kimu omanyi abantu bano nga nakuli yetonde sisobola kwetonda ku kyemmanyi Faluka omusajja agambye emyaka emeka yandigambye ab'engulu bano ne ssente naye abawano emyaka 5 temukola ki Faluka ssente ezo ziraba abasajja bennyini abazituwa bazaagala abasajja abazituwa bazaagala anti Faluka osobola okugobako ssente ezo nekikutwalira emyezi 6 kw'etaano ate ogenda okumaliza emyezi nga bakuwa miliyoni etya ompulira kyokka ne miliyoni eyo ng'eriko oli agamba ate munnaye kiwantu tukoze tutya okitanga kyemugamba naye ng'olina ogizzaayo so nti omusajja nga bw'akedde ku makya n'agamba nti sente ziri ku akawunti era kera ku makya mutondeyo emisomo makindi muggyemu mugaye nti abantu b'emakindi okufuna sente ABC kiwekaffe gye twali tuyita ozifuna byali birala naye nga tuyinza ogifuna mu ngeri eki ennyangu naye gwe badda ku TV no kati omuntu bamulabye olupapula balulabye ng'agamba ssente mwezi gye ziri emyaka 5 abantu tobagambye bazinone batya kati bagenda zinona batya ab'engulu ono balumiriza bazinona bazifuna omanyi kati ono ayogedde ensonga ndaba tagikusiza gye mbadde nsinga okwagala nti agambye ssente ezo zigoba n'ozifuna bakutambuza ne bakutambuza kakati n'osigala nga tokoze eki kati ekisingira ddala wano era kyekyo bwe bulwadde obuliwo ti omuntu bw'agoba ku kintu nga takifuna ng'alaba mirimu enkola yakwetooloola aba tayagala kukola ki aba tayagala bimanya nga ye akola ki akivaako naye waliyo abantu abalemera ze kugambye waliwo abavubuka bemmanyi n'omu yagula pikipiki ng'aziguze ku ssente z'abavubuka era n'atandika okukola ki ogivuga otambudde omwezi ogusooka otambudde ogwokubiri n'ogwokusatu obula bagenda kuwa miliyoni etya oba kale 2 mu myezi 5 nga mbeera makindi ssente zo nga nzigobako nga mbeera kati kangereze buloba ssente nnazigoberako makindi golooza bikana ku mbanko za ssente mmeka okumala emyezi 6 tosobola kubeera webuloba tosobola kubeera webuloba ate nojja nofuna ezemakindi andi wulira kyenkugamba nti ne bwe mba nva wali nateete nga nzona lubaga okitegeera buli lunaku mba nkozesa transport wameka ko bagamba nti gende wagundi omala ogende wagundi ate kati wano ogenda kutulindamu ate wano okitegeera ng'ogoba miliyoni meka kyokka ogenda omaliza nko kenyini wakasamitwa nga 8 onfuna naye ate zoonono olina ozizzaayo kati bano abasajja nenekwasa gye beekwasa baagala kuleka gavumenti ssente abantu tebazinona kumbe nabo bennyini abantu bo bennyini bebalemesa abantu bo bennyini bebalemesa abantu ozifuna kuba ssente njagala ontume nze oba onampa Faluku
nje ngambe lete baluwa ya chairman olete ndanga muntu olete kino oje mu office nzije mu office ngambe timunnaku bweziti tugenda kola bwetyo bakino kye kibula ku mpapula zo wabula siku ntambuza ko nta kubulire kino sitesha ansonyi omwogerako ne kamwogere bajja wano ne batukuŋŋaanyako endagamuntu ne bakola ki ku ssente z'emiyoga ku ssente z'emiyoga abantu ne bakola ebibiina naye ne be balondanga ba chairman tibaliidinga ebibiina ebyo bwe baalaba kuba buli kibiina kyabanga n'abantu 10 bwe baalaba nga biruddewo bo baakola ki baabivaamu sitesa n'asigala ng'atambuza empapula ezo era bagamba sere yazijjayo n'azibba bagamba yakola ki yazijjayo naye nga yakuŋŋaanye n'afuna ne woofiisi awo kalenda endagamuntu z'abantu n'azikuŋŋaanya kati olaba ndowooza obujulizi naye bwe yazijjaayo olaba musajja oyo pasita twakuŋŋaanya emikono netugimuwa owulira egy'emyoga omusajja n'atambula mpaka bwe yakola ki bwe yabivaako ne batuuka ne bamugamba tebaliyogo baawa andi kati bonnadda mu bintu byakoleke bonnadda mu bintu bya gavumenti balina gwe baawa ojja kwesanga nga mu bantu 10 ababo temuli yafuna naye gwomanyi teyafuna gavumenti egamba auditor general agamba sente zammwe mwagaano mbadde nsaba nga yemugambye nti namba emu era ng'abantu bwe bakimanyi ye mawa agenda fukamira yetondera abantu abagambe mu nsonyi mbadde nnimba mu nsonga eyo tewali bazijjayo wetonde nga sisobola kwetonda kubanga njimanyi nti bazifuna era nali mbalabyeko ez'omuyoga wano tetwazifuna ne waliwo abantu abafunye ssente z'emiyoga bw'aba aganye awo erinnya lye olitegedde weriggwayo abamawaggali kakati oyo mawa Faluku tosobola kugamba nti oyo muyimbi asinga okuyimba mu Uganda ne bakubuuza abeera wano ga nti abeera Ggulu oba abeera Kasese oba Kabaale alina kubanga abeera wano mu kibuga Kampala abantu abagezi bonna abasooka okugoba ku ssente ezo bali wano anti nze nkubuulya sagala mwefumbe abantu abasinga obugezi mu kumanya ku ssente ezo bali wano kakati aba wano we balemwa wulidako obutiko bukonye nti ate baleta ebijanjalo bye binajja ndi kati mutekeko ebijanjalo bigenda kujja mboyiga ngazigobe ngowokunasa zimulemye kakati Faluku abasajja abatekawo ssente ziri abasajja baba gavumenti wano bakola bwe batikanchi banyonyola olwaleero batekawo ebintu ntuwe bityo ne bayisa ssente mu parliament kuba parliament yenyini yeziyisa ku budget y'eggwanga ezimu zigira mu supplementary budget enyongereza naye bwe bamala biyisa ebintu ebyo ne babiteekawo baddira obutitimbe bw'essente ne babuteeka mu bintu ebyo ebitategeerekeka ne batavaayo wadde omuntu omu okusomesa abantu nti ssente ziriwa kati ne bateekawo ssente zaabwe ez'okwebbirako nga bwe baagala ku TV kiri tulina program ku TV basayininge nti NBS NTV UBC sita oba biki nti bagenda wali kirabeko musomo gwenda ku mikutu gino egyaffe kakati kali just kabadde kapapula kali kabadde kapapula akawuddisa abantu n'okuwuddisa abazifulumya kubanga ennaku zino IGG akola mukko kakati mukola muli omungi kati omuliro omungi akapapula ako kaba kawuddisa IGG butanoonya okiwulira naye nga bali babbi banyaguluzi okunasa alemeddwa ssente ng'owengamba owekabula maidazigo Kampala uliriza Faruku Kampala oba Central bagiyita entabwe ya buli kimu center of everything buli kimu kitandikira wano ne kiryoka kisaasaanira ekyalo otegedde kakati ebigambo bino njagala abantu bongera obitegeera bulungi sente njagala kusooka kugamba auditor general yennyini auditor general sente buli mwaka wabeerawo kye bayita audit sente ze bafulumiza balina ozikolerera audit oba gye bayita embalirira oba ensaasaanya buli mwaka bwe guggwako nga bayisa embalirira endala batuula wansi ne bagamba nti twayisa obukadde 5 bwakozesebwa butya bwagenda wa baani ababuganyirwamu bwe buba tebukozeseddwa ne babukwata ne babuzzaayo mu Ministry of Finance kakati gojja otya mu mawulire n'oteeka mu makya n'ogenda mu division n'ogamba nti sente emyaka 5 ziri ku account wamma zikolako ki
bane tetuli basiru bina bazze babikola njagala kuwa example recent twakaba mu covid nga bafulumiza sente za covid government parliament yali sente ne bagamba bagende bagule eddagala lya covid era bajja mu parliament ne bababuuza mu committees ne bagamba mwaligula biliyoni ze twafulumye zigenda okugula eddagala mwaligwa nti batuwaliwe ogundi minister wa gundi wa health najja n'agamba tetulinagula ne sente ziri ku account medical store bagamba sente ku account zikola kochi bemba temwaligula kyeziddayo mu minister of finance kakati Faruku enkola y'abasajja bano eri bweti abakyala n'abakazi abali mu government eno bakola bwe bati buli mwaka wabeerayo sente ezijja ku mitendera egy'enjawulo mu ggwanga abakyala abalema abavubuka abakadde bonna abayimbi bannamakolero abasooka okwekulaakulanya bali mu gundi small scale n'endala kakati olw'okuba bannayuganda baakuumibwa okubanga mu butamanya owulira tewali bantu bateekawo misomo gisomesa bannayuganda nti sente ziri wano osobola okukola bwoti n'okola ki n'ozijjawo gino gye mitendera kubanga anti exposure yokka mu Uganda esobola okuleetera obuzibu n'ogenda mu eruzira n'omalayo emyaka 10 nga tewali akujulira jasi okumanya obumanya otaganjula ebintu omumanyi kakati wuliriza njagala kulaga Faruku sagala konjera kugamba bino facts twogera facts obuwumbi biliyoni 107 za grant 107 sente zisinga mu Uganda zolaba zigenda mu mirimu egyo gyolaba batuwampe their donations okuva mu mawanga gatukwatibwa ekisa otegedde kati government kweyongereza ezaayo ezimu ezitajja na kujja otegedde kati bannaffe kye bakola zino sente babeerawo ne zibeera ne bazitunuulira wuliriza nti bakola bwe bati zibeerawo emyezi nga 6 nga tewali azigabye kati kye bamala already bayina emirimu gyabwe gikola ki egitambula kati nga bagenda bazijjayo nga baziteeka mu bizinensi zaabwe otegedde basooka bakuyita ku lwaza mu Luganda basooka ne balwaza tewali wazinyegako nga bakibadde ne mu bayimbi nti a few individuals sagala boogerako manya naye ense bamanyi abamu bakwano bajingiwa oyo a few individuals babadde bagenda ne bajjayo sente z'abantu abo ne balwaza nga tewali azoogerako kati ne bajja ne bazikozesa obala abasajja kuvuga amapiki ga bbeeyi piki bavuga zino ennene emmotoka ennene bagaba abasajja bakolawa otegedde so kati byenjagala okugamba Faruku gavumenti bw'eba enaaza bazitwalira ddala kuba tewali azinyegako era kye bakola bwe bayita audit kati njagala kubulya Faruku njagala ogenda onyereza sente zoba gye ziri zino zibagamba teziriiyo wuliriza teziriiyo tebazizza Faruku teziriiyo era bazikozesa kakati wuliriza leka mmalirizeeko wuliriza Faruku leka mmalirizeeko kakati nze gavumenti kyengisaba gavumenti yonna mu nsi yonna bw'eba eyagala okuzza emitima gy'abantu gavumenti ya President Museveni eri far away from reality ku ground otegedde eri far away from reality ku ground erina kukola bweti erina kuteekawo abantu abasobola okukola emirimu ne gavumenti ku ground nesomesa abantu mu skilling n'emirimu egy'enjawulo otegedde netuuka ku ground nerema kubeera abasajja abali mu office abasijja amatayi babba bubbi nejja ku ground nesomesa abantu nebawa ne sente entandikwa abantu ne bakola ne bajja muganda wange weetonde Faruku bye wayogedde Faruku nti abantu be Kabongo bafuna Faruku oli munnamawulire abantu bano uliriza bafuna bw'oba oyagala okulungamya ensi n'okutambula olina okutambuliranga eggwanga olitunuliranga ggwanga tukkirize tugaane wano buli kintu ekijjawulo okuba gavumenti bagikyawa ne bwe bateeka omusomo wali abantu tebajja kankuwa ekyokulabira lindako mubadde mwogera nze obwongo bwange bweba butunuulira ggwanga nga bayitambula mu Uganda oba ku opposition oba ku gavumenti ti abantu bawano olw'okuba bakyawa gavumenti ya Uganda ate ne gavumenti ya Uganda nebanga nsiru weteeka wali omusomo nga gwakusomesa bavubuka etimbawo tenti nga za NRM okitegedde abantu ne batakola ki ne batagendayo era genda obuwulirize nze sitera kwogera bino musimanyi kiri ku likodi nerero kankyogere genda obuwulirize abantu abasinze okuganyulwa mu gavumenti program bantu bebbali bantu bebbali
bonna ogenda abantu abaafuna nti nze enkoko zino kubanga tubiraba ku TV noga nti zino enkoko gavumenti yakola ki yazimpa olaba kwegema bwegemi okwegemesa era wanayita emyaka ng'egi ojalaba nga bookya eddagala eri abantu wakaki abategema nga bagamba okwegema kwaki eri eddagala batukuba kututta oba kitegeera Uganda ya wano naddala ono agenze n'ayogera ekintu ti esente zisooka wano bawano we wali abagezi era kyekizibu tetulina wano twefuula abagezi naye nga tuli baki basiru oyo mubuuze ayogera ennyo yali agenzeko wali kugombolola ne yeebuuza gombolola ayita kompite yali agenzeeko okugombola ne yeebuuza essente z'abagundi z'abavubuka bazifunye batya kati waliwo tetuwulira parish model njagala ombuye ku bantu wano abaliwo ani yagoberedde okumanya nti parish model eriwo eti tuwulira mpulire kasolo yajjaawo wuliriza kasolo yajjaawo nga tukuŋŋaanira awo ffenna n'ayita Devicom n'amugamba n'emiyoga gino mwandigibaddemu lindako n'amugamba mwandibadde miyoga mino ne mukuŋŋaanya abantu ne muwaayo muki amannya ne tugiraagiramu awo mawa bamutuma endagamuntu tagireeta gundi bamutuma nti ate nze ngenze ku nasa ebyo bye bibeera mu bantu ba wano ne tugaana okukola ki bw'ogenda ku zirediyo ono anampagira ayinza okubanga ye munnamawulire lediyo zeeyo ebweru yonna yonna z'owulira nze nywaki njogera ku ezo ebbali zibeera ku polisi za gavumenti kusomesa gavumenti abeeyo emirimu gyabwe gavumenti mukole kino mugende mukole kino era babifunyemu ne wano e Kampala waliwo abaganyulwa mu nats kamala okuwabula muganda wange ono Duncan mulindeko saagala tukube bukubi saagala kankunyonnyole mbiseera by'emyoga muganda wange Mawakyaka tabira Kampala yakyusa kati nga yadda lwabwe mu kyalo muganda wange pastor mulaba tuddawo baafunanga emisomo buli wiiki nga mulina emisomo ku KCC emirundi egi teriyo baafuna ompula kye mugamba emirundi 3 nga buli wiiki mugenda ne musoma ne musiibawo ne mudda okumala emyezi nga giijo onfuna muganda wange naye ku bantu bonna ab'omuka eriya kano nga bw'okalaba bwe kati kuba twemanyi tewali yafuna ku ssente za myoga naye ng'abantu baleka emirimu gyabwe ne bagenda ne basoma ono kyagamba nti abantu tebasoma Faluku omuntu w'e Kampala wano w'omugamba nti waliwo ssente ne bwe ziba za NRM nga zisizeeko yero ayingira owulira naye ono simanyi leero ebyo bigambo yabijjeewa owulira twasoma owulira